genda ku muzindalo wayingira ddi walwanira wa afande olutalo nasokerako olwali lwa Kyaddondo nga tulwanisa okujja ku ssebo mukama waffe bwe twayagala okujjako ne tufunamu ekirowoozo ne tugamba kasooka okulembereko wakiri emyaka gyo ng'etaano wano Uganda abangi baagala ebyononese kati singa okola content yo nga mubi ng'alabisa nga weemula nga akola ki asobola otambula bamukutte ne komera gyalimu kati ayinza kuba nga avuma abasanze munda mu komera ate nga bamukutte nabo bali munda abasibe kennyini ayinza kuba nga abavuma oyo wakuvuma ate sigamba nti alina ne side nti tayagala Bobi Wine tayagala Museveni ye ne Bobi Wine yamuvumako tayina gwatavuma ayina side yajiwa n'erinnya ye abayita family ekyoya kyatako bannayo n'omuyayi bagenda musibira kweri wano mu Uganda oyo yeetaaga musibirira eyo buli kyoyina omanya nti buli video yona gy'okoze kasite emala y'essaawa 24 ku TikTok tulowooza nti ogikoze ne weemala wiiki emu nti kiwedde tebasobola kukola ki tebasobola kukwata tosobola kufuna omusajja tetunatuuka omusajja nkulamusiza muganda wange ali eyo yekumidde wano ku Lincoln TV kyokola kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero nkuleetedde mwana mulenzi number 1 TikToker ajja kubeera nga atubuulira amannya ge ate nga mu TikToker kiki kyafunyeemu ye nga TikToker amannya gose amanya gange bampita OMDUG genyini agobuzalibwa bampita Muwezi Obedi muwezi Obedi muwezi abo si banyankole kweli era okitegeera banyankole oli munyankole yamwe munyankole naye ntera nnyo okwesa oluganda lw'ensonga TikTok zaffe kimanyi ezo Uganda wano zikola ki zituledinga ng'oli Muganda naye banga toli Muganda just ng'okoza ki ng'okozesa Luganda lindako ku TikTok content gwokola abeera mu Luganda naye nga gwe oli munyankole ndi munyankole okay lwaki wasalawo okozesa Oluganda nga si lunyankole anti kyekyo nalaba TikTok ze Uganda zituledinga ng'okozesa ki mu Luganda okay abe Uganda w'ensonga bangi bamanyira Oluganda tosobola buli lunyankole ne bawo ne kivaayo kituufu kyolina okozesa Oluganda nolaba nga bw'okigatagatamu otugambe nti gwe OMD lwaki wasalawo okozese abbreviation amanya go gabeere mu abbreviation OMD gayina kina kye kitegeeza oba kyekyo kitegeeza OMD nze kenyini just wavaayo n'oyiiya ekigambo OMD n'owulira nti kisoundinga bulungi ngago wayiiya Lincoln TV okay abatulaba ono ye number 1 TikToker musajja munyankole naye content gwakola ku TikTok abeera mu Luganda yes kakati Mr OMD ba TikTokers bangi wane Uganda ekintu kino TikTok everywhere TikTok buli muntu yenna alina smartphone wano mu Uganda ali ku TikTok olaba n'abakyale waka basiba ku TikTok bayononeka tukitwale nti bayononeka amawulire gonna gayitira ku TikTok kati gwe lwaki wasalawo okubeera TikToker anti TikTok ajukira ffe twetaganye trading otutegeera kyobola buli muntu yenazanya TikTok abayagala kimutegeera n'omuntu akuba ekifaananyi woti n'akisaayo abayagala mutegeera sigamba nti album abatereseyo buteresi then obudde mu maaso ajukireko alabeko kitegeera kyolina omanya nti kati TikTok yo yasalako ekoleki etulaga ebipya n'ebikadde waliwo babizuukusa ne bijja nimwebuuza ate bino byagwako dda babikomyawo kyobola TikTok yo yasalako kitegeera ate simanyine kiri kijja oba kiki kiri kijjako kyovola baba TikTokers bangi wane Uganda
banji buli omukale amanye byensi abalowooza okola kyokukola TikTok naye lwakuba bamu baba tebabisobola ne bakola ki ne babeesanyuwa bwesanyu naye kiba kibaluma obutabitegeera. Okay, twabadde ku kivulu kya Shiba kivulu nyeyanziza wali ku cricket oval naku waisewo wichemu naye ba TikTokers babadde banji buli omu alina essimu ba streaming live bakola ki nengamba kiki kino anti byebyo nga wengugambye buli omu ayagala kole ki bamutegere ku TikTok kati singa asaayo akapya ku Shiba singa kasaayo aba kitegeerawo nti ajja kukola ki ajja kutradinga afune views. Okay. Kati abatulaba oyo ye OMD nga wembagambye naye nga tetunaba kweyongerayo ngenda soka mbalageko video emu oba bbiri si ekyo video emu bbiri OMD TikTokers yakolako sofa ezitrendinze ezirina wundi views nga nyingi. Yes, tovaawo tugenda kubeera nga tukomawo. Genda ku muzindalo wayingira ddi walwanira wa afande olutalo nalasookerako olwali lwa Kyaddondo nga tulwanisa okujja ku ssebo mukama waffe bwe twayagala okujjako ne tufunamu ekirowoozo ne tugamba kasooka okulembereko wakiri emyaka gyo ng'etaano emyaka 5 bwe gyatuuka era nolemera mu ntebe. Okay, walwanira wakuba mundi ki? Okusookera ddala nali ndina Mark 4. Mark 4? Nyonyola bano nti Mark 4 y'abazungu ekiri ekiwanvu ekikadde. Twatuuka ekiseera ne tufuna omusajja gwe bayita Agaba ye musirikale waffe yali omu ku baserikale baffe abafiira e Masindi. Sebo era maama we abadde RDC waffe Mama Rugasa mama wa Agaba oyo. Genda mu maaso. Agaba naye n'atubeerako wali ku Kido bwe yatubeera ku Kido naye n'agala kutulyamu olukwate. Kati yo video mpozi eri mu views meka? Eyo kati kyolina omanya nejjo kati nasembyo giraba nga eri mu views mu 5,800. Banayi owulira amaanyi ga TikTok nejjukira nze nkyali wansi tukyali bano ba upcoming abeeyiya ba upcoming tukyayiya naye ng'ofuna views mungi oyo mutono olw'ensonga ba TikTok bangi bakikuba ne miliyoni ffe tukyali mu just mu 10,000. Okay, tuba tulwanisa tukole ki tufune naffe miliyoni ngaawona bakikuba bono ng'abalala waliwo ba TikTok abalala nze bemanyi katugeze nga Kingfa mpozi Kingfa waliwo video gye nalabye bamukubye oluyi alien skin Kingfa yatemu we time alien skin yamukubye oluyi omusajja n'akaaba nti bamwasizza eardrum yagiyise kati yagiyise eardrum yenyini bamukubye oluyi naye ekinewunyisiza nti omuyaayo ono bwe bamaze omukuba oluyi ate nadda ku TikTok era nakola content najisuulayo. Kati ekyenkugambye TikTok yo yakola ki yo bagitonda okukola kyo kutrendinga naye eno tebadde stunt kweri bamukubye oluyi ate nadda gundi ku channel ye ku TikTok nakola video najisuulayo nti bamukubye oluyi anti byebyo aba yagala ki views ne followers naye omanyi omuntu okumwasa sawa zone ku trendings ke kaliko ate yakola ki byayagalira ddala naye kituufu bamukubye oluyi ne bamwasa eardrum zisaaliwo bayiza banga bamukubye nti bamukubye ne bamwasa eardrum zinabulidde sound nti bamu olunaku olwaleero tulina mwana mulenzi OMD. Yes, omwana ono TikToker, content creator ku TikTok ate ekintu akikubye bulungi nnyo nga bwe muwulidde content we mulungi tavuma bantu ate nga buli kimu kyonna akitambuza bulungi. Yes, nga Lincoln TV tugenda kubeera nga tukutusako buli kimu kyonna ekitambula wano mu Uganda wamu ne we Uganda. Yes, Firondi photography awo mwetanzije nkola musiza muganda wange webale nnyo chokola kyamaanyi ate fresh fashions awo igayaza mu town webale nnyo abayaayo batusako ebikumba ate ku bbeeyi ensaamusaamu tukawo
awo ku Kingsway Street, Kingsway Road, gayaza mu town oberenga omusalako Fresh Fashions. Enamba y'essimu eri awo wansi awo gyolaba awo wansi eyitawo ye namba ye ey'essimu beranga omukubirako aberenga akutusako ekikumba. Oyagala ngatto, oyagala mpale jean because ebitya cape zi baseball, oyagala skates oli skater, engatto z'obupiira zino ezitambulira ku kolansi byonna, yes mutukeko ajja kuberanga buli kimu akikutusako. Nga sinabasiibula nsooka kubategeeza nti tukole TikTok n'obwegenderezevu. Lwensonga TikTok n'oba ogenda mu settings za TikTok mulimu amateeka. Mulimu amateeka gawogera nti ebintu byolaba byonna nga bikola ki nga biwemula tobisa ku TikTok. Ebintu byolaba byonna nga bya politics bisobola okujjako ku bantu bisobola okuleetera obuzibu. Tobiteekayo bireke bulesi. Agwe mateeka gaayo. Era nsobola n'obasiibula bulungi abatulaba bonna abalenzi abawala abakadde abazeeyi bonna mubeere bulungi. Nze nsigadde nga ndi OMDUG amaanyi amatuufu Muwezi Obedi. Nataka bagambira mu Runyankore nibasa kuteekateeka nti ngo nimbasa kuba ndi kujubisa bujubisa ngo Runyankore tinkurumanya. Orunyankore ndi kaliba oba abinyi nibasagamba nti njyo mu kiga. Ninjeza kumanyisa nti abakozi ba TikTok tukuli TikTok no kwegendesereza. Habusho ngamateeka ga TikTok nukuzo mu profile setting no basaga shomayo nigagamba nti uri kumanya ngo tokuza kora TikTok zikuza kukuyamba inkiyo nko muntu noti kupostinga TikTok zino za zikubasa kuza nko mu politics zikakora abantu kubi zikabanyiza ezo zireke zikuhemura kushanga wante ibintu byona byonko byo mu kitanda nk'ebyo kereka ki ebyo bintu tibikwetagise bwa TikTok bishemwe ebyo byenyine tiba kubyendera dara ashinga. So nyo TikTok zanje nzikora tinkubasa kuteka mu kebya bintu byo kuhemura nk'ebyarake cyo yise bimuhurire ebyo tinkubasa kubitego mu TikTok zanje kandi ezo zinko zirenke zikwata hari Museveni na banja bikozere bita bucaci kubasa kubanyiza nibaza kurache kucinsansira nkanyonko muntu niyo ninye yiya nino natiba followers likes nanyushange nkiyezo namara kukikuba nkunkwenda nzire kurenta ho muzinde zikubasa kurachi kunshemeza no kushemeza aho benyine kanabanja kugera kugereye bekasa kumushemeza enoti kumunyiza ibintu kuba ninyenda tinkwenda kurachi kuba ninyiza abagenzi banje kandi abaryo muhangananye ndirimo nizikuletera ubuzibu kandi ushanga warugahamuramwa. So izo zitakabi yahamuramwa nitubone turonda ba viewers. Okay, stuff. Yes, twayanziza Mr. OMD webale nnyo okutukyalirako wano ku Lincoln TV. Yes, oyo abadde #1 TikToker around Uganda. Yes, tova ku Lincoln TV nga bulijjo video njagala ojiwe ka like eberenga etambula buli omwali eyo aberenga agifuna buterevu ate gwe atanaba kusubscribinga nsaba usubscribinge tuberenga tutambulira wamu ate nsaba onyigene ku kadde oberenga buli kimu kyonna okifuna buli video gye